Musumba Mukama yebaziwe nebaza Katonda olw'obulamu bwange amanya gange nze Beatrice Kabahenda abennakulabye mu katale bamanyi nga Mama Moses ndi mukyala nsabira Professor Kayuwa naye nebaza Katonda olw'ekkanani etukozeemu omulimo kampeeko ku bujulizi olwaleero biseera ebya COVID nebaza Katonda abawo butale Mukama yatugulirawo omukisa era natukange ekisane nga nti Mukama oba lockdown erema okuggwaawo naye n'atenge enamba esinga enyigirizibwa Musumba n'atugamba nti bw'oba olina ekintu ky'oyagala okutandika totya Musumba nebaza Katonda nsula nankulabye mu zone 7 Mukama yanzimbira amaka galinga kalina bakesisi ne bantawaanya olwasooka nabawa byonna n'enkiliininga baneiba sani n'asitula enkundi asitudde kalina biki bikira nga ddala kituufu Mukama yampa ennyumba ennene era buli omu ayita agamba sinzi nebaza Katonda natandikira ku mudaalo ne kati n'emidaala 8 nina abakozi simanyi muwulira omanye engeri gyalimu mutoolo kati abatoolo boogera mpola mujja bigoberera bugoberezi ndi mukyala mutoolo nali Fort Portal nga nsabira Pastor Dickson Rubega nzaalwa ya Pastor Kayuwa nebaza Katonda Mukama atukuliza mu njiri atukuliza mu Katonda era mama wange mukyala yali asabira naye kati abeera Fort Portal kyemanyi kati olwegula agenda kundaba ku Salt tagivaako mama Mukama amukoze obulungi ali makage amasayensi gavaako TV tevaako ayina okulaba Pastor Bujingo n'ekintu ekira Musumba nebaza Katonda Mukama ampadde omukisa ndi mukyala aweeredde abaana bamaze university bali wabweru Mukama mwebaza nzaani era nakati eki n'omwana wa Asemba yamala university yamala university Asembayo Mufumba Asembayo ndi mukyala mukulu naye nebaza Mukama abali mu Yesu tetukula Pastor Kayuwa yatugamba abagala okutwala amafuta gange baliwa nze omwe yawanika omukono muntasaa kukikiza ndi mukyala mukulu naye nebaza Mukama ampadde omukisa ampadde amaanyi era ekindeese wano nze nziruka abayituli abensinga okusavinga ebiseera bino bali mu kusiiba bamala emyezi 2 nga January fe ebeera Christmas yaabwe kati nze mbeera mukyala atunda bi vegetable byonna bye baagala era munankulabye teri atamanyi Mama ozaaguza abayitiriya tebalya kintu kivaamu musaayi kati vegetable zonna mba nina okubeerawo ne mbasavinga era ngambye bwe nawulidde akalanga ekiro mbadde naakateekako TV bweti nga naakanyuka Musumba Bujingo n'ayogera akalanga ako Friday ne Saturday nenziruka ku saa 9 zibadde 9:20 nengenda ku Salt nensanga omwami w'okugeti ow'okugundi asikali nangamba nedda tolaba kusimo kuno Musumba akyali Kanani nenvuga boda era mulesa amugambye ninda nzirayo ku mulimu era obuyamo bwange bubuno bwa overnight Vision Night atuleetedde miliyoni emu amina